Abannayuganda bwe tuva mu employment ne tusala ekkubo ne tujja mu self employment, abasinga obungi value chain yonna bagiyingira. Ayagala anoonya akakoko ke bayita one day old chick kajenga kakola kiyo 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 akateeka awantu akalabeko nga kabuguma akalabeko nga kakula bakageme ng'ali awo addemu akatunuulira akaliisi bw'amala okukaliisa kamulyeko emmere naye akanoonyaamu ki magi kakule bwe kamala okukula addemu abonaabone n'amagi then anoonya akatale k'amagi. Value chain. Business y'enkoko etandika naka one day old chick emaliriza na G. Lwaki tojja n'ofuna point of entry ku magi? Noonya abalina amagi ogabasuubuleko. End of story. Bw'oba gwoyi ffenna tunakola ekyani alunda obukoko. Nakugambye ekyo nno kyawandiikibwa na mu Marko, kiri mu Mark chapter 14 from verse 6 to 7. Yesu bwe yali atudde awo omukyala oli yali ndozo omukyala oyo yalinga prostitute bana abakyala abenzi najja n'amuyira perfume n'agimunaaza ku bigere. Abayigirizwa bagamba Yesu, wakyayonoonyeyo perfume twandibadde tugigula ne tugijjamu ssente ne tuzitwala mu bakozi mu bantu bakateyamba. Yesu n'agamba bakateyamba oba abantu abaavu abo bo mukyabalina for forever bakyaliwo. Okitegeera kye nkugamba. So njaga kulaga nti wano we tuli ebintu bye abantu bye balina okukola byetaaga okuyingira value chain. Gwe totya kugamba nti nze ngenze kugula magi wajja kubaayo eva nga bo bakya eno message tebagiwulira. Mulimu abantu nga bwe yakutte TV nalako ne bagala Newton Butera ba House of Wealth tugenda kubyogera ku byansimbi. Nze saagala byansimbi mpaka ziki. Okitegeera. So mbadde nja kulaga nti eva wajja baya abantu nga balunda kiyo paka ku magi. Naye gwe bw'obeera shapa nojja n'olumba ku magi. Toguze mmere. Tomanyi agema. Tozukuse mu kiro kujja kuteeka. Toyina kiyumba. Gwe olujja gw'ogamba n'ogamba agonga matono. Atifuguwaga. Bampeeri nakugambye eyo nakugambye njagalagana amanene. Naye nga tomalangako budde bwa kiro bwonna ng'otunuulidde ka kiyo tebakukubirangako ssimu ne bakugamba nti zeetaaga kukola ki zawadde. Abannayuganda n'ogamba nti obadde weekozesa kogende otandike okwekozesa n'otandika okulunda ennyana ojaagalamu mata nga mu Buganda tulina n'olugero olugamba nti gannyana ganyewa mwangazi. So gwe zo sente zo nozikwata koddi. Inshallah. Okitegeera. Yes, inshallah mukama bw'anaaba ageze ojja kwata ku mata. Naye business gy'oyagala oyingira mbwe gaba mata. Jangu. Ofuna. Ku value chain manya nti batandika na nyana bo bajja girunda naye nze njagala mata wali. So ngenda kutunda mata. Bw'oba olunda nte. Lwakiri ogamba nti nze ngenda gula ente already yakuze nga ndyongeramu bwongezi ka fattening ngende ntunde bagiteme. Kampani kati yayingidde a full $1 trillion bagiyita Apple ku New York Stock Exchange yesinga cent bwe tukozesa ekigambo mu Luzungu kye bayita market capitalization nti bw'okwata emigabo gyonna Apple gy'erina n'okubisaamu buli value ya mugabo Apple yesinga sente ku Stock Exchange. Apple tekolangako simu neegi. Apple tekolangako iPad neegi. Apple tekolangako iPhone, tekolangako iPad, tekolangako iMac. Ekola ekintu eki designinga. Ba designer batuule California ne baga yandifaananye bweti ne bweti. Ne batandika okukuba amasimu. Bakube Taiwan. Owai osobola okukola eryanda nga limala weeks 3 nga terizikira. Oli ne yeepika nga alisobola ne baga kale gakole. Ogamaze ndye nga basindika omukugu nga apima amanda nga bagakugulako gonna. Nga bakube South Korea. Obadde okimanyi nti Apple essimu yayo bw'otandika ogikebera parts nyingi. Ezimu parts Samsung yezikola.
feno tugamba fe abakutte Apple tusingamu abakutte Samsung. Parts ezimu ezisinga Samsung yezikola. Okitegeera. So njagala kulaga ki nti Apple ekozesa kye bayita value chain, nti ejja n'esoma bweti n'egamba oke mmwe mukole mubonebone, nze nja ku designinga mmwe mukole, then numbe wano nkuŋŋaanye ntunde ate atunde ekinene. So nkubiriza Abannayuganda nti njagala otunuulira obusobozi bwo, naye buli lw'onaasomanga value chain n'ogitegeera nti enkoko zitandika na kakiyokiyo ne zimala n'amagi. Either yingiramu otunde magi, either jangu otunde emmere, either jangu otunde eddagala, either jangu ogambe nti ozirunda ozitunde, oba gwe jangu otunde one day old chick. Wano waliwo company nene erina na billion shillings naye yava ku kulunda enkoko, kati yeetunda ka one day old chick. Bwekata n'ekuwa gwe n'ogenda n'okutuka nako. Okitegeera naye nga kampuni eyo ya ssente nnyingi gw'omanyi. So Abannayuganda njagala bayingire batandika okuyingiza mu bwongo ekintu kye bayita the value chain. Bw'otunuulira value chain ojja n'ogistudinga bulungi n'oga business ya agriculture mata. We example y'ettooke. Olina olusuku lw'otandise kuva ku ndokwa. Olukuza osalidde obikira. Sooka weebuuze okugenda n'ogaakoyingi obadde bakukozesa n'okuŋŋaanya ssente zo zonna n'ogooyingi ogenze kulima matooke. Wetaaga kuyitako ku House of Wealth. Ikazi nga ogenda gula ika 5 nga buli ika wagigula million 4, obwo obukadde 2 ne busooka bwebaka mu ttaka. Kyokka waza mu bizinensi ya kutunda matooke, si real estate. Real estate gwe otadde ssente mu ttaka naye ng'oyagala ssente mu matooke. Kati n'olyoka onoonya omukugu ne basima ebinnya ne baleeta ebyo ebitooke ebito oba endokwa ne bazisaamu. It's a perennial crop. Ne weebaka n'ogirinda n'ekula. Oba nno nga weebase bwebase. Naye olina okulisalira. Ndosokya. N'obonaabona nalyo. Laba bwe kavaayo nga katono omuyaaye najja. Ako kammeka nti eryo lyebiri litya naawe eryo 7 diri 2 mpaneli. Asimbye ndo wali kirole. Okitegeera. Naye kubamu akafaananyi senga wakwata obukadde 2 nga bw'ovudde nabwo mu mulimu n'ogamba nti omanyi obukadde buno 2 kansooke nnyingire amatooke naye njagala sooka zannyako ne miliyoni zange 3. Kino ekibuga kiyinza okukyankalana naawe. Miliyoni 3 ojja buli eri osuubula kugumu kitundu. Miliyoni 3 zisobola okuwa enkota 200,000. Enkota 200,000 ku loole gwe Nantameggwa. N'olyoka ojja n'otandika okuyiga basasula batya, gavaawo amalungi. Oli ku miliyoni 3 ne bakulyaza amaanya ebyo n'obiyiga. Balina okukulyaza amaanya, olina okugulwa otulo, ab'emmotoka balina okudduka nago. Naye wabadde na miliyoni 2 watandise na miliyoni 3. Ekyo kiryoke tukyalinayo 17. Bwe tumala ofuna ka certificate yaffe, ka certificate kaffe mu ngeri gye basuubulamu amatooke nga tukomawo mu paati 2. Ku luno mu paati 2 luli omusajja twamutikka amatooke gaffe n'adduka nago. Ku luno njagala kumanya mpe namba yo, endagamuntu yo ne namba plate yo, osula wabiki gw'ojja okuntwalira amatooke. Otandise okukula. Mu myezi 6 ojja sooka osiiwuuke mu myezi 6. Emyezi